Why? Senga sidi chinga kuli munyo. Yani. Iyi? Senga sidi tonna. Yani. Eh? Yani abantu balina banyamali. Senga sidi ono ku TikTok abere Nenga, I have a new song called Tebinkwata. Tebinkwata is out. Bingoba na Tebinkwata bindoga na Tebinkwata. Bimvuma na Tebinyiza. Yeah, man. Those are some of the reasons as to why you want to do rimbo kubanyuma Senga sidi kubona hapo. Rimba rangere nina. Badensa bempala na mujongere munyo. Bange empala nentusizayo nnyo. Empala nenyongedde amaanyi. Mwebale nnyo. Mwebale kumpalana kubanga munteekayo nnyo. Buli wowalana n'ogenda n'olaba video kyakoze ye video kikangene njirabe eyo view nga nfunamu ssente wali so neyanzanyo okumpalana kubanga nfunamu ssente. Mbagala nnyo because buli wampalana nze nfuna ssente. Ogenda mu studio. Yeah, nga ngenda mu studio ssente wali ziba zigenda ku account yange. So mwebale nnyo bantu temukyangu mwongero okuwalana. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogambo otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga oba okoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Bwawangude award is China achieve, you know? The Breakthrough Artist of the Year and Bangula Female Artist, Best Female Artist of the Year. Owulira otya essanyu lyekanawa? Bulungi nnyo. Osuubira okubanga ogenda kufuna award zino olunaku lweziro? Mbadde nsaba nnyo at least olunaku lwemegenda nga zikyemu. And the fact that Bantade among the nominees, that's already Bwangula. Already tukiraga obuwanguzi. So niwena ndi wadde situtira award, already tukiraga obuwanguzi. Eyo position nje ofunye Female Artist of the Year. Joyra n'agambye nti ye wadde tebagimuwadde Female Artist of the Year. Ne kasaba banga bamrankinze among the nominees era ye because bamulabye nti nakola ki asobola okugiwangula kitegeeza naye ye. Temutukesanga temukyakwatagana n'ekyo kintu kati ate buli ali mu ba nominees, this is our award. Gwe gwakisa kiba nti no you're among the nominees aba best female artist in award yaffe because the fact that bakurecognizing nze kitegeeza you're among the best artists in Uganda. Yeah. Wafuna zina awards ofunye high people ndowooza osigazayo Grammy. Waliwo endala z'Ayogede z'abateens nenda zonna zifuna naye nga Grammy naye ejja inshallah. Wasubmitingako ennyimba mu Grammy? Of course tubikolanga. Yeah, but that's part of management. Kati nze nange nina emirimu emirala gyenkola n'omuyimbi. Kati management enyambako ebirala. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogambo otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga oba okoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Awards ezafuli wazitegeddeko eza edikezo ziyawanguddeko? Ki? Kale Grammy Awards gwe zitegeera otya nga abapiisi? Nzirabanga
awards ezili international ezitatuukibwako ezitali nyangu kutuukibwako ezitali za bulijjo yeah so bw'obeera nga you among the nominees obanga ogiwangudde beera wakabi ni wategeddeko nti Musuza bamunominatinze mu Grammy Awards. Okay. Yeah. How do you feel kuba munnaye yabakiikiridde mu ngeri emu oba endala? I feel so good because munnaye tulina okwagaliza the fact that bamuloze kitegeeza yoyo waffe tulina muwagira we have to just team up ne tumuwagira because Musuza has done very many songs twalaba sichalos twalaba chi like he's big and he deserves it. Yes. Do oluyimba walutegedde olwavuddeko mu nominating oba tewalutegedde? Oluyimba anti kati awasimanyi totandika naye nga oluyimba lwonna bwe bamunominatinze yoyo yewaffe tulina kukiminga up and if you're not fine with it that's your problem. Yeah. Okay. Omanye ebiseera ebisinga abo tulwawo okulaba era bwe tukulaba ntugamba ava piisi otumusanga tulina omumubuuza wayi singa asidi kikinga kulimu nnyo singa asidi tomanyi abantu balina amanyamaanyi singa asidi ono ku TikTok abeera naye nga I have a new song called Tebinkwata is out bingoba naye tebinkwata bindoga naye tebinkwata bimvuma naye tebinyiiza. Those are some of the reasons as to lwaki watadde oluyimba oluvannyuma Senga asidi okubonaku oluyimba lwange lwe nnina so simanyi ebyo byoyogera mukwano oyogedde ku bindoga abadde tuli awo alaza winavayo nagamba abayimbi abaludde mu industry babaloga kituufu? No, I believe buli omu si bayimbi bokka in every sector ne bosanga offices ne bosanga wa buli omu bavuga just because tino bo tebalina bwogerero tino bagenda kuvaayo and they talk to the world but mu offices zona gyasanga ng'omuntu agamba waliwo eyanteze what is it called talo something like that ku office yange ku mulyango gwa office so it's not only in the music industry, it is everywhere. Wali ofesezeko ku challenge y'okulogebo eyo bibaamu but nze nsinza mukama nze nsinza nnyo mukama era ni mamanga asiba ku mavivi kati awo tebisobola kunkwata nga wenagambye mulimba lwange olupya tebisobola kunkwata ate temuleta a few moments later nazo gyezi tebisobola ate ekyobutagaliza kuba yagambye n'okuwagaliza tebaagaliza omutima omubi guba kye nnyinza okugamba ekyongera bwe nkikugambye kino even in other sectors mubaamu abo abantu nga bo agenda kuva ku ntebe okitegeera which si kibi but then it is okay to team up with the young people that are coming kiringa nze when I get a little older it will be really grateful of teaming up with the new generation like I am the queen of the new generation so then teaming up na buli kyakabi yeah. Kubayimbi ababadde bakubiddwa ku internet Bwawangude wadyoloza empalana tegenda kweyongera kati nsaba empalana mugyongeremu nnyo kubanga empalana entuusizaayo nnyo empalana ennyongedde amaanyi mwebale nnyo mwebale kumpalana kubanga munteekayo nnyo buli woowalana n'ogenda n'olaba vidiyo kyakozeyo vidiyo kikangende njirabe eyo view nga nfunamu ssente wali so neyanziza nnyo okumpalana kubanga nfunamu ssente yeah. Ogenda bakolera kyaba bakuwalana mbagala nnyo because buli wampalana nze nfuna ssente ogenda mu studio nga ngenda mu studio ssente wali ziba zigenda ku akaunti yange so mwebale nnyo bambi temukyangu mwongere okuwalana kubanga okuwalana okwo ogenda n'olaba vidiyo yange ku YouTube buli wogiraba mba nfuna views buli wenfuna views mba nfuna ssente so thank you so much sure for any promoter that is ready I'm ready. You are ready for the show? Yeah, I'm ready. Twabadde tulyayo abaana ne batandika okwebuuza avali Senga oba ng'anyirira nnyo kirungi ndi single naye sinoonya kubanga siina I don't have a ring on my finger kyekyo ekinfuula guno naye omusajja wanaba proposing njamulabeera naye nga ye gyali oba weeguya bwegungi nina okukkiriza because ndi mukazi mulungi naawe mbu okimanyi you're pretty please anyways yeah kyekyo
naye ng'obuntu buno bumenya nnyo bannange. Oh my God, they are heavy, but I'm okay. Sako buwanike wano babukwata. Bano bana bali bubukwata. Wata kintu kyona wo toyina byokola. Naye ofuuse mulungi omu kati ava otutandise okufuuka mulungi omu. N'ebirungi byeyunanjuuyo kati. Mukama yabikola. Mukama yabikola. Ate era naawe olaba nti nombigwana. You deserve. I really deserve these things, by the way. I really I work for these things. Sura mu studio, Sura Ansaba. I really work for these things. They are not just on a silver plate. And I thank my management. Thank you so much, Manager Jeff Chiwa. Thank you, Temumani. But it's really too much work behind the curtains. Nibambye omusajja otamanyi kyolina. Nkazi mukozi. Muno mweso ni waganda. Thank you so much. Thank you.